الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا متفقوا اجتبوا الله سبحانه وتعالى ebyengane emirembe tusabidde eri omubaka sallallahu alaihi wasallama tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuwa okumanya era abeerenga atugabirira okutegeera tubeera Allah tumusaba atuwa obulungi fi dunya wal akhirah. Abooluganda b'ebitiibwa kansubire nti muli bulungi. Mbaniriza mu musomo gwaffe guno ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nateera naye nga biiznillahi tabaraka wa ta'ala tetunagenda mu musomo gwa tajwid. Njagadde okubeera nga mbagamba nti tubeerenga emisomo gino egya tajwid tugiwa obudde tuyite bannaffe babeerenga nabo basoma Qur'an kubanga khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ngero wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala watugamba nti wataawanu 'ala al-birri wat-taqwa, tubeerenga tukwatagana tuyambagane ku kusinza Allah n'okubeera nga tutya Allah munno. Beera nga omuwa omusomo guno, beera nga tekigaana kubeera nga osharinga, tekigaana kubeera nga owaako ne bannu eno naawe mirimu gino jajjisanga ku mizaani yo wallahi washaringa ne muno naayiga ennyukuta emu bweti ya Qur'ani okubeera nga obadde ensonga mu nnyukuta eyo muno okubeera nga agisoma bulungi. Buli nnyukuta eriko empeera 10 naawe wallahi ojja kufunako empeera 10 ate nga naye takoze eki takendeerezebwa ku mpeera ze. Nabwe kityo tusharinge, tulaikinge, tusubscribinge, tubeerenga naffe tubeerenga insha Allah biidhnillah twongera amaanyi mu kubeera nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Nabwe kityo olwaleero biidhnillah tabaraka wa ta'ala tugenze mu musomo gwaffe tuli ku bitendo by'ennyukuta ebyo ebirina opposite. Biidhnillah tujja kwogera ekitendo ky'ennyukuta ekirina opposite ekisembayo, naye ekitendo kino ekyenjawulo ekikiriko nti kyo si kya tajwidi nnyo, bagamba si kya Qur'an nnyo, naye Imam Ibn Jazari rahimahullah yakyogerako. Senga Imam Ibn Jazari rahimahullah n'abamanyi abalala tebakyogerako osanga twandikoze eki twandikyesigalizza kubanga tekirabikira nnyo mu Qur'ani, tekirabikira nnyo mu nsoma mu kiseera nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa, naye biidhnillah tujja kubeera nga tukitunuulira insha Allah. Al-izlaaqu lughatan, amakulu tekirabikira nnyo ku nnyukuta. Al-izlaaqu lughatan ekiyitibwa ekitero kino al-izlaaqu wal-ismaatu. Al-izlaaqu wal-ismaatu, izlaaqu opposite wa izlaaqu ye ismaatu. Al-izlaaqu lughatan ekiyitibwa al-izlaaqu mu lulimi hiya hiddatu lisaani, hiddatu lisaani wa balaghatuhu, yenkomerero y'olulimi. Izlaaqu ekigambo zilq ke ka test akalimi ketukozesa okutestinga omunno senga agamba nti testinga ku munnyo ogwo owulire enveezo omunnyo gunoze. Akatundu k'olulimi kokozesa okutestinga akakola test ketuyita izlaaq. Kyobaamu omuva ekigambo dhuqo, okutestinga ekituyita dhuqo oba tegereka. Kyova tugamba hiddatu lisaani yenkomerero oba ke katundu akasembayo ku lulimi akatini, wa balaghatu olulimi gye lusembera ddala kyetuyita akanyama ako akasemba ku lulimi kyetuyita izlaaq. Waistilahan ate basomi ba Qur'ani ey'ekitiibwa kyovula nti twagamba ekitendo kino si kitendo ky'ennyukuta, ndowooza owulira kiringa ekikwatagana ku bufulumiro bw'ennyukuta, kiringa ekiri ku bufulumiro bw'ennyukuta zaani ate okubeera ekitendo kyo kinyininyini, kuba ekitendo ky'ennyukuta twagamba yembeera erabikira ku nnyukuta, naye ate kino kyo kiringanga okulaba obufulumiro bw'ennyukuta oba tegereka. So kyetuva twagambye nti kyo tekiri nnyo mu misomo gyena egya tajwidi, naye tukyogerako biidhnillah olw'ensonga nti abamanyi baffe babeera nga bakirambika mu misomo egya tajwidi. Nebaga nti waistilahan ate mu basomi ba Qur'ani ekitiibwa ekiyitibwa izlaaqu i'timaadu al-harufi inda an-nutqi bihi ala dhalaqi lisani aw ash-shafah ay tarafayhima. Ekiyitibwa izlaaqu kwe kwesigama kw'ennyukuta mu kiseera nga tujatula neyesigamira ku kalimi oba ku nsembo y'olulimi
ku kapati akasembayo akatundutundu akasembayo ku lulimi. Ennyukuta nebeera nga yeesigamira kugamba noyatula ennyukuta naye ng'ojatulira ku nsembo y'olulimi awi shafa oba ng'ojatulira ku mumwa oba ntegereka ayi tarafaihima oba ku mimwa ebiri gyombi oba ntegereka oba ku nkomerero y'olulimi oba ku nkomerero y'omumwa oba ntegereka. Tuddamu tugamba nti ekiyitibwa izilaaku kwe kwatula ennyukuta ng'ogyesigamiza ku nsembo y'olulimi oba ku mumwa oba ku nsembo y'olulimi n'omumwa. Oba kivuddeyo bulungi inshaallah kikiyitibwa izilaaku. Nziramu era okubakkaatiriza ne mbagamba nti ekitendo kino si kitendo kya nnyukuta, tekirabikira ku nnyukuta nti kati nnyukuta bwetyo kiringanga bufulumiro bwa nnyukuta. Kitendo kino kiringanga bufulumiro bwayo. Neŋŋamba nti senga abamanyi baffe Imam Ibn Jazari ne banne n'abalala rahimahumullah Allah basaasire tebakyogera mu bitabo tetwandikyogedde, naye Imam Ibn Jazari rahimahullah yakyogera naga nti wafarra min lubbi lhurufi almuzlaqa. Oba yategereka. Naam, ennyukuta za izlaqu sittatun ziri nnyukuta mukaaga zikuŋŋaanira mu kigambo farra min lubbi. Lubbi ye muntu alina amagezi alim oba ategereka. Kakati ekigambo farra min lubbi yadduse omumanyi amakulu jahiru omuntu atalina irimu yadduse omumanyi yagenze amakulu g'akagambo. Naye ekikulu kya byonna nti twagala kukwatira mu nnyukuta zino ennyukuta za izlaaku fa'u ra'u mim lam ba'u ezikuŋŋanira mu kigambo farra min lubbi oba ategereka. Omuntu omubuyabuya oba omuntu atalina kumanya yadduse omumanyi n'amudduka n'amuvaako n'avaako farra min lubbi oba ategereka. Naam, zennyukuta ezo ennyukuta mukaaga oba ategereka. Naam, kakati ennyukuta ezisigaddewo tevula nti ne opposite waakyo naye yagala obutakwatagana bulungi. Ennyukuta ezisigaddewo nnyukuta zaki za ismaatu al ismaatu ng'ekiyitibwa ismaatu lokatan al imtinaau kwegaanibwa. Al ismaatu kwe kugaanibwa, al imtinaau kwe kugaanibwa kwaki kikyategeeza okugaanibwa. Tuteekeyo ebirowoozo inshaallah tukitegere bulungi. Istilahun ekiyitibwa okugaanibwa oba al ismaatu mu basomi ba Qur'an bagamba nti manau infiradi hurufi l ismaati min takwini kalimatin hurufuha al asliya تزيد على 3 أحرف دون أن يكون معها حرف على الأقل من الحروف المذلقة وذلك لتعادل خفة المذلق ثقل المصمت. الله أتجزاتني إسمات أدام تشيتبوا إسمات kwekugaanibwa okujja kw'ennyukuta za ismaatu ezigaanibwa okubeera nga zikola ekigambo. Ekigambo ekyo ng'ennyukuta zaakyo ezikolebwa ku nsibuko y'ekigambo ekyo tugenda kwongera okukitegeera inshaallah ukhaffifanku genda kwongera okubakendeereza kati zivuŋŋaano sheekhe kyeyayogedde naye nja kwongera okubakendeereza biizinillah tetukitya. Tugambye nti ekiyitibwa ismaatu kwegaanibwa kw'okujja kw'ennyukuta eza ismaatu ezo ezagaanibwa zokka mu kukola ekigambo ng'ekigambo ekyo ekikolebwa ennyukuta zaakyo zonna ennyukuta zaakyo asliya ennyukuta ezikola ekigambo ekyo nga zisukka 3 amakulu nga ziri nnyukuta 4 nekibeera ng'ekigambo ekyo tekijjiddeemu nnyukuta emu ku nnyukuta za dhalqi oba ategereka ze twayise eza dhalqiya fa'u ra'u mimu nun lam ba'u oba ategereka. Naam, lwaki olw'ensonga nti kireetera okubeera nga izlaaku ennyukuta za izlaaku zireetera okubeera nga ekigambo kibeera kyangu ku lulimi we tuba tukyatula dhaani nga twatula ekigambo ekirimu ennyukuta za ismaatu. Katumaze okuvunula kino kati tutegeere nga ffe omanyi
nze ngezaako nnyo okubalaga yani biidhnillah alhamdulillah okubalaga okugezaako okubeera nga mbannyonnyola ekintu nembeera nga mukola ki mukitegeera biidhnillah era woba totegedde okomentinga nonyonnyola nogaana obuuza tubeera nga tukuddamu biidhnillahi tabaraka wataala. Ekiyitibwa ismaatu mukuvvuunula okutini nti kwegaanibwa ekigambo kyonna ekyoluwarabu. Ekigambo kyoluwarabu kisobola okubeera nga kikolebwa ennyukuta 3 oba okubeera nga kikolebwa ennyukuta 4 oba ntegereka. Kakati ekigambo kyonna ekyoluwarabu ekikolebwa ennyukuta 4 ekyokulabyako ngaekigambo dahraja. Dahraja kikolebwa ennyukuta mmeka? 4. Dahraja, dahraja. N'ebigambo ebirala ebikolebwa ennyukuta 4 n'okusussaawo waswasa oba yategereka n'ebigambo ebirala. Kakati ebigambo byonna ebikolebwa ennyukuta 4 nga asulu yakyo tuba kitendo kino si kitendo kya nnyukuta, bino bigwa eri mu sarufu lugha al arabiya n'ebikwatagana bwekyo si tajwidi, naye okusinziira nti sheekhe yabyogera naffe tubeera nga tubibannyonnyola biidhnillah tubitegeere. Ennyukuta zonna ekigambo kyonna kikolebwa ennyukuta either 3 oba 4 oba okusukka mu 4 oba kitegereka. Naam, ekigambo kyonna ekikolebwa ennyukuta 4 kiteekeddwa okubeera nga mu nnyukuta ezo 4 mulimu emu ku nnyukuta 6 eza idhlaaku. Era ekigambo ekyo kigaanibwa okubeera nga omuntu akisoma oba kikolebwa abawarabu bakigaana, tekiriiyo tebakikozesa mu lulimi oluwarabu. Ekigambo ekyo ng'ensibuko yaakyo kikolebwa ennyukuta 4 naye ng'ennyukuta ezo 4 zonna temuli nnyukuta yaki ya idhlaaku. Kivuga nti kiyitibwa ismaat, kisirikibwa, tekikkirizibwa, tekikolebwa. Lwaki? Olw'ensonga nti senge ekigambo kijja nekibulwamu ennyukuta ya idhlaaku. Twagambye idhlaaku ze nnyukuta ezifulumira ku lulimi gye lusembera oba ku mimwa. Ekigambo kyonna senga kibulwamu ennyukuta y'okumumwa oba ennyukuta y'ensembo y'olulimi, ekigambo ekyo kiba kizitowa nnyo ku lulimi, abawarabu tebakikkiriza, bakigaana. Kibayita ismaatu oba tukategedde bulungi. Naam, nabo kyo ekigambo kyonna ekikolebwa ennyukuta 4 nga dahraja muteekeddwa okubaamu ennyukuta ya idhlaaku. Kati olaba dahraja mulimu ra ennyukuta ya idhlaaku, naye senga kijjanga ennyukuta zonna temulimu ku nnyukuta ezo 6 eza idhlaaku nga ennyukuta zonna za ismaatu, ekigambo ekyo kigaanibwa oba ntegereka ensibuko yaakyo oba ntegereka. Naam, kansuubire nti ekitendo ekyo kitegerekese bulungi, naye ng'ekitendo ekyo si kuba kati engeri gyekinyonnyoddemu kikwataganyawa ne tajwidi, kikwataganyawa n'ennyukuta okubeera ng'efulumira mufulumiro eyawukana ku ndala, tewaliwo bikwataganira. Naye kusinziira nti abamanyi baffe bakyogera, naffe biidhnillah twasazeewo oba tusalawo okubeera nga tukyogera. Qur'ani bwetyo bwetambula nebeera nga n'abanaatuddira biidhnillah bali ku nkola eyo okutusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Nabwe kityo ekitendo idhlaaku ye opposite ya ismaatu. Tugambye idhlaaku kwe kubeera nga ennyukuta erina akakwate ku nsembo y'olulimi oba ku mimwa 2. Ate ismaatu kwe kubeera nga ennyukuta terina kakwate ku nsembo y'olulimi era nga n'ekigambo ekyo kigaanibwa okubeera nga kyatulwa olw'ensonga nti kiba kizito nnyo ku lulimi. Omuntu asobola kubeera nga ayatula kigambo kisukka nnyukuta 3, ekigambo nga kya nnyukuta 4 nga tekiriimu nnyukuta ya idhlaaku faa'u raa'u oba miimu oba nuuni oba laamu oba baa'u, kiba kizito nnyo oba ntegereka. Naam, abawarabu ne bagamba imtinaa'u, bakigaana okubeera nga bakikozesa oba tegereka bulungi. Naam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran.